Nkubuza ko mwewe mulungi atulaba amanya gange Brian wako ne kugamba nti happy new year everybody who is watching. Of course tutandikiddewo namanyi okulanga pushinga Ugandan music to the next level. Ngero nakwa ne one of the beautiful most talented artists between mugwanga Uganda, that is Amelia Nambala. Binje bimwogeddwako agenda tunyonyola one at a time. Tuenge okumanya yengo omuntu atusewa era kikola atya okubanga akola music omulungi afanako bwetu. For starters, Amelia Nambala yomu ku bayimbi e Uganda abalina video esinga okwaka ku TV saawa eno. Nimbye? Oba totolimbye. Amelia Nambala akoze video ne Shiba. Abantu abasinga bambuza wagikoledde ne mbagamba wagikoledde South Africa. Ate muna South Africa ekifo kya wano Uganda. Masaka Road. Omanyi kimbagamba South Africa ne mmotoka number plate gye wakozesa ye South Africa. You get it? Kibaita sente. Happy New Year, Amelia. Thank you. Gambota baby. Ndi bulungi ogamba. Ngonyirira. Yee, nawe olabika bulungi. Bansiba naye singa okko singa ndako nga tebannansiba. Sorry, nga walaba. Naye manyi buli lwofuna obuzibu bwonna oyinza obutabuddamu ate bingi byoyigamu ekyo. So baba bakusiba kyemmanyi olina kyewayigamu ekyo. So kati olina okwebaza Katonda, omanyi Katonda tetumwebaza mu birungi byokka. Ne mu bibi mwebaza kuba mu kibi ekyo era oba mu kyoyigamu. Okay, Amelia, fast forward. Njaga kubuzaako na how music is treating you and how you're treating it. Music yali awo mumanyi bibadde si byangu babadde batusiba. Tetukola obeera awo ate ng'olina okusurviving olina okubeerawo so tebibadde byangu naye Mukama yatusaasidde buli kimu kiba n'entandika niwe nkukomerera. Okiyiseemu otya? Nkiyiseemu ne mikwano gyange. Abantu tulina embeera ze tuyitamu nga nzibu. Kati oba olina okumanya baani abakuli close awo, baani abakuliko awo. Kati nze mikwano gyange, famire yange babadde tebaŋŋanya kuswala. Amelia, bw'oyogera ku mikwano gyo ne famire yo be baliwa wammanga? Nyinza okumentioninga ne mentioningiramu ne neerabira. Ate nekikosa omulala kuba nze ndi muntu w'abantu, njagala nnyo abantu. Ate ebiseera ebisinga tumanyi okwagala abantu naye nga ggwe ate gw'oyagala takola ki? Takwagala. Kati gwe obwongo ne bukugamba n'obeera ku TV n'oŋŋamba yogera haani ne njogera omuntu naye kumbe nze mwagala ate ye takola ki? Naye ng'ekikulu kya byonna kye nasinga otegeera nze omuntu kasita aba nga njagaliza. Nze mba mmanya njagala. Nze ne woba olina empisa embi ne woba okola otya kasita oba nga onjagaliza. Amelia, bw'otunuulira omuggalo guno gukoseza abayimbi, you inclusive. Singa kati tuli wala ndi so sure abayimbi badde tebacha performinga nga teyeringa primary source of income. Gwe sente zino ezikubesezaawo mu muggalo obadde ozija nga we nkugambye nti tulina family tulina emikwano njagala wali ku business gwe omu ku ba business women betumanyi mu business anti myaka ebiri nga temukola myaka banga ddene so waliwo oluyimba lwe nayimba lwe bayita plan B ati mu mwaka ogwo obaamu ne ka plan B olimako. Amelia tolima walai. Orenja no. Antirabayo enjala okulima tekutegeeza nti gwe kennyini ogenda kwekwatira enkumbi. Ogenda n'okolako ky'oba osobodde okukola n'abalala n'ogamba nti bana tukole kino na kino ate enjala tezina kye zikola nnima. Okay, Amelia, njaga tutunulye business yo endala gy'okola. Of course gwe omu ku bakyala abanoonyeza bannayuganda emirimu wano n'ebweru kitambula kati nekyo kyebweru kyolimbye musinoonyeza nnyo bantu bannayuganda mirimu bweru ekyo abantu bayinza okuba bakitegeera bulala nze just wemba ntambulako n'emikwano gyange tuyinza okugamba katugendeko US tuyinza okugamba katugendeko Canada oli omwana wa mwana Amelia bulira no bya bulijjo lw'okuba abantu olumu ebintu ebimu babibijjisa naye si kyamaanyi kuba kati saawa zino waliwo omuntu nga okutambula okugenda nti kogenze mu America kyetagisa ki? No, kyetagisa ki? Omuntu nga kabaka kunyigira alowooza nti omukudaalira oyinza mukudaalira nga naye agendayo kati juzi traveling nga twalina gye tugenda nga kwali ogenda okulaba nga kabaka ali Turkey just ekintu kasita oba nga okyagala ate n'omanya abantu ki boolina okubaamu nabo abaatuuka mu birooto by'oyagala okitegeera kati kabako engeri n'abantu baalimu nebikize tusisinkana nnyo naye okitegeera juzi tuyinza tusinkana kwembase tuyinza tusinkana ku airport tuyinza tusinkana nnyo mu bintu by'okutravelinga naye. Okay, musically speaking oyimiridde otya sawe ate bwenjoya tokalaba nkalaba how did you link up with Shiba? naye Shiba no
muntu badde naye nga mukwano gwange mumpolampola ekirungi ebintu bye bya wansi azi ebintu bye biri siye muntu atijjukana biki swagmama kati mbadde naye ebbanga mukasirise nga mukwano gwange mukasirise kankuba kama yakunyumizaako nti no ebyo tayinza binyumya kubanga ye muntu ayogera nnyo ebimukwatako ennyo oba nga nawe bikukwatako kati ebyo engeri gye bitankwatako tayinza binyumiza. But Shiba Kalungi of course ngomu ku bayimbi abadde for all the time buli omu yandyegombe okukola naye buli omu ajja buuza wamufuna otya okitunyonyodde naye relationship yo ne Shiba ng'ogyeko kuba nti eno musically eri etya esigadde oluvannyuma okuva mu TNS. Nze kyensinga okumanya kuze nga kyenneemanyiko nga Amelia bwe mba njagala omuntu simussa era mu praising nti wakabi kati Shiba wakabi bamufuna directly muntu ku muntu si bya TNS management muntu ku muntu ne mugamba Shiba hawaii tuba ba mukwano okitegeera so ekyogamba nti oba TNS oba kyoba kinze simanyi naye nga nze bwe mbadde nkolera naye project eyo okubanga Jeff yatuwa oluyimba yalutufunira abaddewo so sikakasa nti waliwo obuzibuzibu. Okay, that is it. Chenjagala okumanya audio no linking vibe but tuba tuli mu studio most of the time you get to the vibe ani asoko funa vibe ku luyimba nze nasoko different rensonga natya nali mutanyo nnyo gamba bwanansokamu nga ntya nnyo kati nze nensoka njifuna nabeera waawo nandirectinga nakyusa ebintu ebimu nga kugamba agamba Amelia kino kisobola kola bwoti gira bwoti so nakifuna mangu yenga ndoza nakifuna nnyo olw'ensonga nze nga mmanyi ye already mumanyi sita okitegeera kati nayina okwesotinga nganze omu okikube omugambe nti Shiba swagmama kitule mu kitegedde okumanya nti nali bannange nti newe olunaku lwa studio twalina kuba ku studio saa 6 nze nabaayo sati kitondo wetegeke netegeke ngoli otidde nnyo mutima ogamba Shiba sagala muswaze sagala gamenti okitegedde kuba bambi omuntu waba kuwadde omukisa ogamba bana ngenda gukozesa tagenda gukozesa bubi ngenda kukola ntya so ate nga nze muntu ategeera omuntu kyabankoledde oba kyabampadde nga ndaba ekintu sirina kijajamanya kubanga si buli muntu nti omukisa ogwo agufuna kugamba nali ku bunkenke gwe tomanyi. Yes. Then after video tukogikola concept evawa masala ma deciding amta tukole na Edwin Po yes ma deciding amta to that extent nebya bifanako bwe bityo ebyo byonna Shiba ebyo byonna Shiba kunyambala tukoze tutya tukole kino byonna yaliye musically speaking botunulia sawe no nge business je yimiridde ekunyumira ennyumira olw'ensonga ba artist kati betegedde ate ne ba artist kati bamanyi ekyokola kubanga luli babeeranga awo nga baconcentratinze kuyimba kokka kati saawa zino ba artist balina emirimu gyabwe eminalalala okitegeera ba artist luli abamu tebayinanga mpisa kati saawa zino abantu balina ki so kyekyengezako kugamba nti ekintu ekibi okisanyukiranga nnyo kuba teri kintu kibi kyonna mubeeramu ekibi naye nga mulimu n'ekirungi kati ekintu kino ky'okutuggala nakyo kirungi mu ngeri yetya abantu bayigiramu twayigiramu ne tumanya ki kye tuli ekituufu omanyi osobola okubeerawo naye nga teweemanyi sobola okubeerawo ng'ogamba banza ani omutuufu naye kati wotuuka time omanya nti nze omutuufu nze ono. Amelia mumbere fanako bwetu nyaga tutunye nga gwe omuyimbi of course bayimbi banno bakwanguyira naye gwe oyanguyirwa abayimbi abalala era be baliwo bammanga b'oyanguyirwa nze munange nyinza okuba kubanga sinnatuuka wantu bayimbi abamu bwe beetaaga buyambi just nsaba Mukama nti Mukama singa nnyamba nintuukayo nga nange omuntu asobola okunneetaaga basobola omuyamba kitegeera nga nze wensobola okukeera ku makya nennoonya Shiba Kalungi gyali nimugana Shiba mbadde nsaba nange mbeko alabika muntu wo kimbi bibiri Shiba no nga naye wenyinza omuntu nga naye njagala kintu bwe kiti nange mbeereyo bwe nti nakwa advising kubanga muntu mulungi nnyo mu kwa advising by the yes muntu mulungi nnyo era obanga olina omukisa ogumufuna
Amelia Namba nkwagala nnyo, but send greetings to Shiba. Of course Shiba mwagala nnyo naye ng'omuntu, because for the last like 4-5 years aleze business eno naddala bwe kituuka ku side ey'abakyala. Munnange muntu mulungi bambi, muntu mulamu, ndakuba abantu ennyo. Ali principled nnyo, ye muntu kati olaba nze nga nkulisizza. Kati Shiba oba okoze naye appointment nga ddala ogikoze nga tebeolimbye. Tosobola mulinda adda dakika 5. Abantu ne bampanika naye ndulaba nga egenda kuba hit. TikTok eno ogenzeyoko? Banaye nabize. Bali tobimanyi? Nali sibimanyi bannange. Bali wabigana buganyi? No, nga sibimanyi. Kye nkugambye nti ebintu ebimu tubiwadde obudde ne tubiyiga. Mu kulumwa, mu kugamba nti kati bannaye tetukola kiki ekiyinza otumanyisa abantu. Kati nze lockdown wentegeredde TikTok by the way last year nga gwako mazena fulumya luyimba kati amazima amatuufu TikTok mutegeredde nga mazena fulumya luyimba wala trending eno wansi ne bangamba nti TikTok gy'oyinza okugendayo naye nga nze njitya kuba mmanyi TikTok bavumirako abantu TikTok kubeerako abantu nga bondoza bakoowu kati naye lwakuba munnaye woba olina kyoyagala g'otunuulira kikyo ebyabalala ate n'obizza bbali. Okay, so njaga tutunule 2-2 so far so good for you because you have the song. Yes. Kigwa kitya tusubireyo concert maaso eyo ku luno oluyimba oba album? Concert bagisuubire. Concert bagisuubire ate basuubire n'ebirungi bingi ebiri mu kujja maaso awo. Just tusabe bulamu. Manyi munaye ebintu ebimu ffe tuprogramminga Katonda n'asalawo. I know, but eri abatulaba muyinza okuba mugamba Brian ayogera ku kiki kino. Njogera ku luyimba lwa Shiba Kalungi ne Amelia Nambala olupya. Lwaki ye njogera nga nyini ku luyimba wali lwaki tatuwa mu line ng'emu 2. Amelia Nambala. Balemere woza nti no neeyogeza bweyogeza. Kazinalokako tuwemuko kapera kawulira line. Omukwano guletewo enjoya laavu y'empanisa embwengula jakuwaako ku byange bonsaba jakuwaako ku byange etonga. Nameri oyimba bulungi omuntu waffe wamuteeka wa baida Ali wena oli ani oli owaffe byakomawo ososonkola bitaliyo njogera ko kati mulitawulira muke nnugu kubanga olina oluyimba olutambula e Uganda tawulira muka kasajja ku mutima okuleka muntu nga omutima mubi naye kizibu okuwulira ennugu ku kitali kikyo. Kike kitya wali muntu we simanyi muntu kigwoyogerako by the way naye lwakuba nze kyensinga okumanya nti kati kyensinga okumanya nti ngamba mukunja ogamba mukunja yali muntu waffe so mukunja nkola naye era obaka nja buzzayo nkya mugambe naade na Amelia nga tukola interview ajja kumbuza mukutako mugambe tate tukola bukozi naye omuwairiza kuba mmanyi ekitayinza ate kyogera nenga byaggwa bitya emabegakawo nabalabakawo ng'ali mumawulire ngamba bwe nifuna Amelia ndibimubuuza tuwaba ayinamu okwemulugunya kirungi okyogerako bw'amala okuba nga ategedde ekituufu era nakkakkana ekituufu yakitegeera ateeka okuba yakitegeera era akimanyi gwe omulaba yagaddamu so mwesotinga nommo omuvinga mu maaso biri mu mabega yali amanyi kyemanyi yali amanyi ekituufu yenga ye omu kituufu asobola kale neetonze ku lulwe osobola okutuddiramu wawa tugoba mu butongole naye osobola okutuddiramu ffe bamukunja naye omwami oyo mujje mu mboozi omwami oyo mufumbo kyemanyi kati bambi oyinza okyankalanya amakage kale naye nga my name is Brian Wakondi ne Amelia Nambala alina kayimba akapya please mbadde nsaba muka welcoming she's one of the artists guno omwaka at least fenna tumukwateko all journalists wherever you are tulina group yaffe bagiyita Ijau Entertainment Journalists Association of Uganda mbadde nsaba buli omu ali mukulaba at least abeeko ettaffaali yateeka ku new generation nzijukira sometime back in Nigeria Tiwa Savage yafunamuko problems n'abeera stunted nga takyeyongerayo ne media bwe yayimirira ne Tiwa Savage nadde engulu Burna Boy last year media bwe yayimiridde naye yawangudde Grammy mbadde nsaba tuyimire n'abayimbi baffe at least tusalone tugambe nti guno omwaka 2022 tugenda pushinga Amelia Nambala. Amelia obaye kuba nampisa bannange neyanzizayo bali kusiima ate bw'obanga osobola okitegeera omanyi abantu abamu balaba ekintu naye okukyogerako bwe buzibu okitegeera naye omuntu asobola okugamba naga nti gwe bali ku kino obaye kuba nampisa olunaku lwe nasooka okusisinkana twali wali nakulaba ne ngamba Amelia omwana wampisa
webale kusimba baba mbobera nabo nemutegeera mbulya gwoyita naye nkubulya ngani yaga njogere emanyi no yogera ani neno omukyalo oyo ndaba nga atalina buzibu just lwakwamu abantu akwonoone obuzibu obuliwo abantu mubategeera bulala oyinza n'okuba omuntu tomumiitingangako gwe n'ogamba nti gundi mubi naye nga si mubi lwakwa problem gye tulina eri emu omuntu omubi ekigambo kye kiwulikika ibayitha kankubuza ekibuzo lwaki ekigambo ky'omuntu omubi obanga ayogera lwakiwulikika nnyo okusinga ekiru ekyo valaba karakita ye yagikyusa bukyusa nagamba kati njogeremuko nnyo simanyi naye nga nze ndaba abantu kati ekyo kintu kyogedde tigundi ayinza okuba mubi naye nga because ndabya ddala tebigatta teka wana Ameria teka wali full figure tekigatta n'abatulaba bakiraba tekigatta nze ndi mukyala w'eddiini nze olumu sifa nnyo ku muntu kyali nfanze ki kye mwetaagamu kati osobola okundaba ne full figure wondabye naye mba nina kye neetaaga kuye era bwe nkifuna kati nze ebirala bye baboogedde nti oba ali ati oba ali ati tebinkwata no nze njaga bigging up full figure wherever you are webale nnyo okubanga oli mukyalo bayirawo mukyalo yo abantu bamulaba bulala nange kanjigumize ekyo oyogedde wali ogenzeeko ewakaawe atuukayoko naliko ne full figure famire gyalabirira I know kati omuntu bwati ogamba otya nti mubi omuntu nga asobola okuba full figure nga ye abantu bwe bamulabamu okuba nga alina famire gyayinza okulabirira bwe naliko ne full figure naliko ne full figure for almost a full day netugenda ewaka netuvayo netugenda bala bivulu netumeeting abantu ab'enjawulo nagamba oh my god ensi emanyi full figure ekifaananyi ekirala full figure mu buntu mulala manyi bulala yes nze full figure kimanyi manyi lwaki tungatta ne full figure ye muntu alina omutima omulungi ayinza okuba ayinamu ku mpisa embi ayogerera waggulu just kyekyo si kwogerera waggulu nti ayogera ekimuli ku mutima sobola okubeera muntu saaga kunsumbuwa kati nti ate Ameria ne bonnyiiza sisobola kikyogera kati enjawulo ekola ki eriwo ne mu bintu nti kati muntu alina ekizibu full figure alina okuyamba addukira ayambirawo era yankulisayo mukome Ameria kinjaga okwogerako byongera otunyonyola nga tuwunzika interview eno osabako nsabira ddala nnyo nze neera ku Sunday oba onnoonya olina kumanya nti kyaki eggwa ssaawa mmeka tisaawa bweziti awo nojja onfuna because mwaka mupya abantu balina endowooza zaabwe empya enteekateeka empya ez'omwaka kyenjagala obasabire ebirooto byabwe 22 bituukirire Pastor Ameria mbadde nsaba okwata akazindaalo osabire abantu nga tusiibula tosaba ddakiika emu Ameria manyi kwesabira naye tusabire abantu n'eggwanga tweyomboke tusabe Ameria Pastor Ameria asabire eggwanga sire pastor naye Justin leero ndi musabi wa leero kitange omulungi ow'ekisa kitange tusaba omwaka guno nga tukwasiza mu maaso go tusaba otuwe ebirungi nsaba buli omu kyasaba akifune nsaba buli omu atuukirize ebirooto bye kuba Mukama wagamba ali kunoonya ali kufuna nsaba Mukama Katonda buli muntu yenna waali manyi owuliriza essaala ze bingi nnyo byolaba ffe nga tetubiraba Mukama Katonda tangiriza abalabe buli bye bapulaningira omuntu omubi byapulaningira omuntu nsaba Mukama Katonda ffenna gw'otufuga Mukama buli omu yayinukula essaala ze Mukama tukwegayirira omwaka guno tusaasire tusaba obulamu tusaba obugagga tusaba okuba obulungi ebyo byonna tubisabye nga tubita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe ami bagamba amina amina wallahi tonswaziza mbadde manyi ogenda kwogera ebitakwatagana ogambe Mukama nno tukusaba gwe nakigamba yogamba sabire eggwanga naga Mukama nno tuzowa naye tukusaba nga tebitegerekeka ngamba naye anyways my name is Brian Wako I introduced to you the beautiful Ameria Nambala 2022 nsaba gubeere mwaka gwe I pray for you also sa Mukama Katonda ow'amaanyi gwe nsinza mugulu ow'amaanyi abeere ku Ameria Nambala omwaka guno oluyimba luyitawo n'ennyimba ze endala mpitirivu era breaking through as a female artist nga bwe yakolaganye ne Shiba naye afuuke mukyala w'amaanyi mu business. My name is Brian Wako era I sign out ngamba mwebale nnyo mwebali ddala kubanga mutulaba olunakolayo mbeere bulungi mwera.